Pastor Robert Kayanja namulaba nga ali ne Teddy ku Miracle Center n'olwaleero ne Jessica Kayanja bakyakukuta ne Teddy n'abaana bange baabatandikira ne church baabawadde ne balooya naye Kayanja tankubiranga simu tampandiikiranga bbaluwa tantumiranga muntu yenna n'abawunsinga naye yakwata omu bwati aga nti bateeka okutabagana twagenza ogenda mu kooti wiiki ewedde kati nga yaleese ba Sezaalabe kubanga balooya sempe bwande Kampala something like that kati beba gubadde munatera okubba tankubiranga simu njagala okitegeera ekyo bw'aba alina evidence agiraga tampandiikiranga bbaluwa tantumiranga muntu yenna siri wala nnyo ndi kumpi njogerwako ng'eyalemererwa okulabirira naye ng'ate nnyina bendabirira besaazaala mazima yingo okutula ku mmeeza emu ne Kayanja ate omwana naye n'atukolera ka video n'agamba kankate abatuuzaamu mambi yali takirootangako asayi n'akwata n'amubuuza mu ngalo ono naye sinaba kulaba was it really genuine greeting of course kisobola obutabira genuine oba just kusanyusa mukolo kisobola obutabira genuine naye nga abantu abakulu tomala olutalo n'oba olina olutalo ku muntu ate tolulaga nnyo bwe banga shake hand omubuuza ebya firimu nesigala nga gwe omuwalanira muli kubanga era yamuwalanira muli bagamba omwe yali ku bunkenke omulala nga ye ali kati kubonna ani ali ku bunkenke gwe tewamulaba ng'atuula tatuula atuula tateredde maaso kamera nga zikwata ye abambi nedda ekyamazima Bugingo yali tateredde Musumba Bugingo nga olabira ddala bambi ng'alaba we bamutuuziza awulira nga tajjaawo kwegamba omanyi kiba kibi nnyo era ekyo ekintu ekyo njagala ne gundi akirabireko gy'okoma okulwankula entalo ennyingi ennyo lumu tomanya olwekiwalaata kakati Bugingo olutalo ne bishop terunaba kuggwa lwaki ate Bugingo amala entalo naawe olimba Bugingo nono okubbiri omulala Senyonga naye terunaba kuggwa olumanyi olwo Bugingo bw'amala bw'alumba Kayanja olwo nalwo olw'ebisega terunaba kuggwa Bugingo kale zonna zonna alinga azitandikayo omu Bugingo kati batuuza mu nnyonyeeremu okubatuusa essoroti yali tabu ya baganda okutuula awamu tuliga aloko opa Yesu kweyatuwa tuliga amafuta amalungi ag'omuwendo agakulu kutiranga kukirevu kyaloni ngabane kapeeka ye kapeeka waliyo ki wabaliyo omusomo
buuza nnyo abakyala bayita mu bintu bingi asobola okubeerawo ng'alina ekintu kyayingiddemu kya myezi nga 9 oli musiru oli musiru kumbuuza bubuuza gino egisooka muyinza okulabagana gisooka ebidio alina egisooka esatu tulina okuteekawo embeera musujja kusesema kukola biki kati maaso eyo waliwo emirimu nga takyasobola era kampani ezimu zimanyi n'obba wakuwummulamu bagita batya bange pasa Bujengo ye bamuwadde paternity yazadde anti omukyala Susan aleka irubuto ayiya towakana nice siri katonda tomanya paternity leave paternity I think it should be paternity ndoza kati pasa bamuwadde ebera ya 3 days zoka mbade me weeks ngazi ayamwe ebera ya naku nga 3 ate gwe walumiddwa ebisa oba ekisoba kisaze gwe so they give you just those few days omulabirireko obeereko naye kuba bakwetaaga mentally emotionally and what abakwetaaga nnyo awo tekigize awo mbadde manyi tebakuwa omwezi nga mulamba nobeeraka n'omufumbira ku buugi n'omufumbira omanyi okufumba ate ndiyose nembuuza nendeta ekyo ekintu ebintu by'abakazi okulya ennyo nga bazadde mwabijjawamu abakazi nze simanyi kubanga nze sirya nnyo nga nzadde nze naliko ebungereza ndi ekitundu ky'akammonde okumala ndoza whole week naliko ebungereza nga n'akazi n'okulya tebalya era nange naye akazi bakuno eggalani y'obuugi by the way nze sijjukira whether mu kubaana bange bonna benzadde nti have ever taken porridge. One thing is nze porridge annumya enjala nze nga nze buli wejje nkoma okunywa porridge n'enjala okunnuma. So even ne wembeera nakawera I don't do that. Tolia. I don't ebyo simanyi byenda simanyi the what those things mwe bye mutijise ne bafero akwatu akulira mbunaku ye waffe nga tebi we don't have that so much. Ngobujo buli wote buli bwakona na kunakawere buli bwakulya nga family. Not really kwano na ku family bachi naye nga I'm generally not a buji person. Sinto kisimanya kitandika nti secondly nange ndabanya abakazi aba bazadde normally okitegeera the what ne kati febe balongoosa oli akamonde kamu bw'otandise okulya after that is like 2-3 days abamaze okulongoosa bakuleetera akagundi ka half kakamonde then you have to go mpola nga tomanyiza olubuto olwo until so I don't know so much about them nenga mbalaba bali abafubutula obumonde mbalaba bali munene baleeta akakonteina kajjuddeko ebyenda oba byenda half namba omukazi ali ebyenda n'ogamba byo simanyi mugaso gwa byo naye nzija sinewunya mu ngeri gye balyamu oba mbu wana baba bavudde omwana babagala kujjuzawo naye omwana tabeera mu lubuto lwa mmere omwana abeera mugundi ye yekka abeera mu sakiye like alone yes through the cord nti ebirungi bigendayo ebibi ne bitagendayo but for example this is something nti obadde oli kulya ekintu ekitali kirungi eri omwana kyo tekijjagendayo naye nga jjukira era kijja mmukosa for example oba onywedde sigala oba mwenge oba kale ekintu kyatayagala kimukosa okay katukusabire naye emyezi ogimaleko bulungi so buuza ku bantu baffe ng'olinga njogerako nnyo nti oba ki omuntu aba omulaba mbuki mbabuuzaako mwenna yonna gye musinzira okutulaba ku Uganda ddala mbuuzaako Queen ng'oli mu ggwanga lya America mukwano webale kunjagala webale kunjagala onjagadde nina ne mami omulala naye ali Canada eyo banange yonna mwenna abamanyi ne besimanyi mwebale nnyo okunjagala mwebale nnyo okunkyekingangako mwebale nnyo okwegamba bambuuza kiki ng'obuze bensobodde okwogerako nabo ne mbagamba ABCD naye nga nja kubanga ndabika kale ndi ku Uganda ddala ne ku Kimbo updates bangambye gye ndi kyekiriwo bulambo eyagala bangambye munange yayireka naawe yalusi tubadde tuli bulungi naye lwakubanga tetulina kyakkola tetulina kwenda kuwaza nnyo ne tugamba katutambule n'embeera eriwo naye nga bwe weetuuziza abantu abali mu Uganda bulungi n'omubuuza bw'ayitawo oyinza okwesanga nga bonna bajja kugamba ne Pulezidenti Museveni ajja kugamba totulimba ani ali obubi ne Museveni abeera obubi ayinza kugamba nandibadde ndi bulungi naye ate kakati waliwo abaagala entebe nabo bansuza seebase oba yaligambye nti nno naalibadde ndi bulungi naye senga mbafuga bulungi nnyo naye akalulu kange miliyoni emu kabbibwa yali muyaaya yali alimba gwembeera tewali kyekitambula baŋŋambye Uganda etambula bulungi obulamu butambula bulungi nga we wabubala
mbulabo obuwo butambula nga bubala bagambye wava mu kisenyi bagambye nalimba zebeera wano mu 2024 nemmanya nalimbaziza ebintu birala nnyo naye ssebo naye era byonna obibala naye ateekesa mu nkola ye Katonda nandibadde siri wano okusinza ku puroguramu yange nga bwe yali nti senga mmwe abasalawo senga mmwe muli bye tuli naye omutonzi waffe yakola ki yasalawo bwe ogamba gye ndi ŋŋenze nnyo nzijjaayo bagoba nteekayo baŋambye ngu pasita Bugingo bamumye Namboole okola independence tomanyi nti buli anti gyeri leero lwaki sijja kugamba lwaki nyinza okuba simanyi nsonga naye Namboole I think eri under construction Namboole yaggwa kubanga ne Pastor Seroda yawanise nga gyagenda guno akumalako omwaka National Prayer Day yalangiridde Namboole jjukira Pastor Seroda yasooka Namboole ebbanga lyonna emyaka nga 10 n'omusobyo buli kumalako omwaka ng'akolera Namboole kati ono n'amukoppa kati noono bwe yatandikiriza bino ebya Independence Night jjukira ye Independence Night ebeerawo kumalako kati yabeera wakati kati awo naye n'agitwala ng'eyo jjukira ebiseera bwe yakoleranga n'accountability bw'abalezi avudde mu Namboole biki so kati Namboole emabegako awo ndowooza emyaka giringa 5 ne bamuggalawo ne bamuteeka ku renovation giweze 5 kubanga Uganda Cranes emaze emyaka 5 nga teri Namboole really yes giweze ne bamuggalawo for renovation whereby there was nothing kyogamba tewabaddewo gundi yonna egenda maaso kikolera kubanga abadde kisebe bakigala nga bali mu kiiro novetinga so Basasirwadda nadda ekyambogo eyo niyo yazidde ng'agitwala Kyambogo awo ku kitaawe kya university ekyambogo gy'emyaka gisembye egyo nabo gye badde nga bakolera egiwedde kati ekkololo jjukira ebisabe baabigaba n'abasumba abo ekkololo ono omukwano gwo wa Top Radio Pastor Jackson Senyonga ne Mama Eve mukyala wa ndabikira bulungi mukyala oyo amanya abulira bulungi enjiri musanyufu alina kasumairo naye nze munnange mu bakyala b'abasumba mukyala Jessica Kayanja Nkuba kale Jessica Kayanja ali Eva on point ne mama ne kabaka jini nze omanyi njagala nnyo omuntu ambira jini ekikalu nze ebyannema nnyumirwa nnyo ng'omulala abinkoledde mama Jessica I mean mama Eve tomwetegereza nga bwetegereza si mukazi oba sinnamuwa budde wange nnyo naye tonaba muwa bwibudde mukyala Kayanja oyo ankolera ate ne mu bukadde ne mu myaka ndowooza mama Eve oyo alayika mukyala mukulu mukubanga nalabye luli yali ku kituuti awo n'abawalabe alina abaana abakulu ddala ndowooza Ssenyonga oyo yakeera okuzaala okusinga kuba n'abasumba abalala bonna kubanga batabani be ayimiri bawalabe bazaalazaala dda n'omutabani we yazadde awo emabega naye okuzaala tekitegeeza nti you too old era oba okuze kati ali mu Basasirwadda kyonna kyekiri we thank God for me I always thank God and I give him credit like nze neebaza nnyo olw'emyaka gyendi because bangi nnyo babeera tebagituuseeko so naye waabanga naatera okutuuka ku 4th floor okitegeera and I'm very proud of it okitegeera so nalabyeyo kagundi akalala abakazi ngije bogeramu emyaka kati bw'aba ayinanga 37 akugamba omugamba how old are you 40 minus 3 hey, a simple way of just telling you that 37 so I think mukulu wa NUP ayinza okuba nsingako ng'eno oba 5 president so if you know his years then president nasemba owulira nga alina 36 tegitambula nakati agawezeza ayinza okuba agawezeza na president wanyewo ye tayogerwako nnyo tumuleko tetumuteeka bintu bya myaka oyo takula bannange mba ndi awo nga ndaba mujaguza emyaka 49 abeewa mwabaliko ba president abe Uganda nendaba nga ddala yali birthday boy nti n'essaati yakyusa neŋŋamba ddala eno birthday ogamba ene yali ene ekyekapeeka saabigoberera ebyo siri kyali myaka emeka kyeka kyali 8 naye 8 nga ku myaka 8 muzeeyi Semwogere yafayina emyaka emeka Semwogere ono DP yali awezeza 9 kyali kiweza naye nga naye simulabangako ng'adoozinga atudde mu mikolo naye kiri mu paalamenti yaffe kiri wano ne birthday boy yadoozinga oba byali bimubowa
saagula omukolo saali mu Uganda waliwa saaliwo otidde saaliwo bubeezi naye bambye esaati ye yanyuma I loved the color. Echa green. Wani ya designing. Alabika gundi prime minister kuba ne prime minister yagira mu Goma singa naye yagala kufaanana ne saati. Ono omuvubi. Chimami echegwira na. Alabika yazijje yebweru gyabadde maye nakuna badde atambula nnyo. Prime minister ayinza kwambaza president nti badressers ba president. Nedda kati emyaka gyonna I've never seen President Museveni putting on any other shirt. Apart from the white and the yellow. By the way, those two colors. So that day he really was really bad. It was a nice color. Cool, you know. It was a nice color. Maye wakale bagamba nti bana. Chipale chali cha gure chali chache. Wabula sijjukira. I concentrated up because nalaba change. So I really concentrated up. That day he looked smart. Nete mumujjukiza nti bambi akoye omulemu kadde bali nafa abavubuka twagala kwata mukko temujjukiza nti fa bagala chuka twagala wangula kalulu okyemugamba leme kudamu abana Uganda bakyamuwa mandate ujjo wadagamba anti bakyamuwa mandate naye era nawe wali omuntu lwagamba mami lero oba tugeze waka abana ne bagamba mami nera lero ddamu ofumbe mukenenga jjogwe wafumire omuga lero njagala bakyusizaamu ko bire ebyajjo kankoleki katuliyeko kati ontotte kwalala kanzireyo wetubadde ba pastors bali bekwata ebisaawe Pastor Jackson Senyonga yekwata Kololo but there was some pastors even who used to go to Nachivubo. Okay, let's remove the Nachivubo thing. Ebyabasombo biruddemu. Pastor Bishop Dr. David Chiganda then yalinga agenda Nachivubo. Nga Nachivubo naita na bajjukira okumpi ne wali mu Kisenyi. Nga Nachivubo na bagenda mu bizibu byatuuka ebyokulongoosa no mu Wahamu na biki. So we ba mu Wahamu na relocating to Old Kampala playground. Old Kampala playground. Pastor Nansana worship house. Pastor Wilson Bugembe yalinanga alina kibayita worship night. Worship night yagikoleranga Makereraawo waliwo akasaya yagikoleranga mu Makerere kana akagundi akabana abagundi aba UCC ndowooza next time yakoleranga Makerere pastor then beba pastor bakolanga enkungaana basigadde bakolera ku makanisa gaabwe naye abatwalanga abakolanga enkungaana outside so pastor Bujingo ye yabeeranga Nambole naye nga yetabeera na nanyazidde nga takola kwa 3 kumalako mwaka ye nga akola independence night wakati kati ate nga akola ne independence day tenatuuka kati sinali balanga baki yakitanga independence ate nga independence tebatenatuuka so mu kino ku mulundi guno bamuganye naye ate kumugaana nga ate ebisaawe kati bino byembadde manyi ku bisaawe byonna ekisooka Nambole yamalirizibwa era Nambole okumaliriza events zaddamu okubanga zikola ki zikwajja so fa bukyanga Nambole amalirizibwa Uganda Cranes akabeeramu ne matches 3 yalinamu matches ene yabaddemu onana yabadde yakumeka yabadde yokusatu match ne Botswana then yasembyo yabaddemu match ne Congo Brazzaville then amawanga amala ga hosting them Zimbabwe ya hosting them Cameroon Kenya ya hosting them Zimbabwe kitegeeza before even wali ono mulalo gwino okubeera whereby I hear baganye baba Uganda and Sudan supporting abambadde simanyi manu that is Kenya egenda hostinga Cameroon naye ebyo byabadde byabali so lwaki baliteekako gundi nti no bana Uganda tetugenda nga twambadde jazeza me am a Manu fan so if my own nana is there tebagenda bakkiriza Cameroon I mean Kenya yafunye akasajja ku mutima omanyi guli eri omupiira gwasooka Zimbabwe bwe yakyaza Cameroon Cameroon nga ina onana nga ina audience mu Uganda ey'amaanyi actually nabo bali tebakisuubira era twatundawo tiketi zaali mpitirivu nyonyonyonyo wano kufufa ez'abantu abali bagala nabo bali tebazikoze ne federation ya Zimbabwe yali tefuddeeyo nga temanyi nti onana wamaanyi so kati Kenya yalabye nti omupiira gwe bagenda osamba bayinza ofuna threat jukira bote balina abawagizi muno mu Uganda kane bakirowoozamu nti Zimbabwe ejja kuba n'abawagizi ababaza okuwagira onana specifically so ne basalawo match ebeere indo nga si yakulaba so it's not part of Uganda egina beera Nambole nenga tukoze bubi kyekyo so kakati ku Kyabasumba bade agenda kulaba onana ku Luli Namusubwa ku Kyabasumba Nambole n'abayanga ali open bamugulawo kati simanyi lwaki pastor bamumye ekisaawo oba sente zabadde nnyingi nnyo Ekololo gye baagaana Nuupu okuteeka ebikujjuko byayo by'okuweza emyaka emeka baddamu ne batandika omukozesa
So kitegeeza nti era waliwo ekintu musumba bamugaanidde mbadde my pastor ali part of them. Obuuza nze oba just oli kwogerako bwogezi? Nja kubuuza mbuuza gwe pastor. Lwaki mbuuziza ekyo? One, I would personally ask also myself questions as to why Auntie Rashi yagaaniddwa, and yet tulaba nti Nambole yakoze eki yakolebwa. Oba oliawo as management batula ne bagamba omanyi abantu abadde bagenda ng'Enambole ebadde nga big number by the way. Kati nze I'm looking at three things. Ennamba ebadde nga nnene. Oba oliawo ebiyigo na biki oba oliawo babadde balikanga ekisaawe nga kikoze eki. Basasula wadde nga basasudde naye ekigasa ki? Nze obba wa venue yange leero enkya nenzijanga ebintu byayononese bya ssente maybe oba ozisingako ne zitebwansasudde. Ekyo kimu. Nambole wa mitwalo oba 2.5 omupangisa. Eja kidola. Ebiri kitundu. That's like 9 no milioni nga omutwalo gomo milioni 3.6. Ogaye mitwalo 2 ejja dola. So I've given you one reason. Could be tebakyayagala kolerawo ebya church bikyera bikola abantu babeera banjukira they start in the morning paka the following day. Oshegeera wabeera bana bazze okutunda biki so they might be leaving the place very very dirty. Secondly, kiyinza okuba ekya ssente. Economy ya Uganda ogiraba. Ayinza okuba nga ne pastor bambi ssente zeesalako mukko nga takyalina bulungi ssente. Nga atandika okuswaza Richard. Nga ssente zeesala mukko nga maybe he doesn't have what? Takyalina bantu nga takyalina bulungi ssente. Bayinza okuba nga gye bali naye nga kati tebakyatakaabwe kubanga nabo balaba. Ekituufu baakiraba. Ekituufu bayinza okuba baakiraba nabo nga buli omu kati agamba kati ŋŋendewa baali bamanyidde kusabira waagundi kati bajja kunsekerera. Omanyi nga waliyo abantu nga buye bulijjo babadde bamanyi nti kino kati wekitabaawo kwegamba oli n'abeerawo olwekyo. Mukyaki eyo takyalina bantu bano bawa pledge nene. Then 3 simanyi sijja kulimba. I don't really know because churches sijja boogerera. Manyi churches naye waliwo churches zibeera ng'osanga nga mulimu ba members. Yes. Abaweera ddala akasente. They could be there. Bana mulabe ng'ayaayaana bambi muleete ku ssente za independence night. Kati waba abadde akikola bw'atyo maybe ssente ze zaakoze ki ze zaagaanye. Okitegeera. 3 ayinza okuba nga yasazeewo n'agamba no aba transport abadde azibuulira abantu bange kankiteekerera ewange. Okitegeera. So those are maybe some of the what not is kizo bana kiri in politics. Kati baamumye bummirwa. Ne politics can also come in. Let me tell you, si buli ali mu NRM oba ali mu gundi ezivuganya oba abantu abatulowoozesa nti bali bulungi. Mbundi friend to the first family. I'm a friend to Muhoozi. I'm a friend to so and so. Some of them speak them from out here. Tutyefe abantu ababakola ki? Naye nga wali eri munda tebakola ki? Nga tebabamanyi. Babasenza luti. Bayinza okuba tebabasenza lusi kuba kati oyo museta ose basaba musenza lusi. Lwe yafuna ebizibu tewalaba nga bamuweereddeyo emmotoka empya n'abakuumi n'ebirala. So kati I don't know, but there could be a reason as to why maybe he didn't go there, which we are yet to understand or we are yet to get to know. So you confirm is agenda birawa? Already genda na maaso kati eri Kanani. Bya leero kati leero bigenda mu maaso kati. Biri Kanani. Biri waabwe waneeno. Naye ekineewunyisiza oba ekineewunyisiza abasirikale bali wali bangi nnyo. I don't know why nga bonna bakutte eki emundu zaabwe. Anti pastor yayingiramu politics mungi kati oluusi ndowooza batya n'okutya kubanga ebintu byali kyadde byabeerawo pastor byamulabisa nnyo. Bitya? Byamulabisa nnyo. Mulabisa, what do you mean? By the way, I hear that word labisa. First translate for me labisa. Kiva kugamba omuntu alina kyadde yeekweseemu. Amazima ne gavaayo to the public oba to open. Never na Uganda. No, hold on. Awo njagala okubuuliza. Kituufu ki kye mwategeera ku Richard ku kufa kwa Richard? What do you mean by kyamulabisa? Ekisinga kubeera ku maaso g'abantu kye baalaba nti okufa kwa Richard pastor yakwinamu omukono. What do you mean? Yes. How do you mean anyway? Manya, viewers here are going to comment, others will even abuse, but then wetugambira nti bw'aba tekiinamu mukono
events ezaddamu oku happening later because ekiriwo kikuwa ekiddako nekikuwa nekiddako fe twalisoma nali nkola literature nakola literature in English waliwo kye twayitanga myth. A myth, what is a myth? A myth is a story that explains how certain things came to be. Tekintu kyonyumya naye nga kinyonnyola ekirala. Ekinyonnyola ekyali how it happened to be. Ekyaliwo ekyaleetereza ekintu kino okubaawo. So nga myth eyo, does it take us to another developing story? Exactly. Because now when bingi nnyo ebyabaawo basooka tubikira sikaali ne baddako mukadde w'ekkanisa ne baddako dereeva ne baddako bodyguard. So which is which? Kati bina bye twatunuulira awo wonna bonna ebyabaawo stories ze twazikola nnyo. Richard afudde baba okubya amasasi mayitirivu nnyo, omusumba tafunye wadde essasi n'erimu, ate batufera mbu bamukubya amasasi mayitirivu ono ate wali wakayitawo ndooza 2 weeks jjajja gundi ono ne bamukuba amasasi. People started comparing the two cars ne bamugamba olabye kye bayita essasi oba bullet. Have you seen how like somebody was being shot on a Wegoni clan? Yes. So that one also there is a way it brought in the what? Ate engeri we byasookera nti bamukuba amasasi ekiro ate mwenyini avuga emmotoka ate story nga teziri corresponding n'akamu ate n'abagoba n'ayita ku malaliyo gonna n'ajja emulago ate n'abatugamba bamukuba amasasi atasobola kumulaba ne bakeera we namayomba Senkubuge n'agamba bannange bamukuba amasasi omugongo nagufeenya tasobola kwambala saati ne batwaganga bamukuba zehaga bakuba ate mu kiwuno ne bakeera n'atugamba bamugambye buli dakiika 3 alina okuba nga akyusa essaati n'agenda gye baziika Richard waweeyo wala Western Uganda eyo nga nyambadde munda ka undershirt ka t-shirt akasooka sina vest ka t-shirt ngobo abasirikale bino bibambala ebya black nga ataddeko essaati badeka ka coat ka fitting ne speed je yambalirako coat nga afulumye emmotoka wagiraba. So that alone, someone who has pain in the back, at least ovayo kono, you know. Net trauma. We didn't expect that man okumulaba maybe even on the burial day, yes. Because nga yalabye ku masasi ekiro nga yalabye ku masasi kubanga fe abalabye ku bizibu ebimu balo abaganda kibayita entegetego okukufamba nga amagulu gano gagwamu gokamaanyi bakani ayimbolo entegetege zinfambye something like that. Amagulu gaba tegakyasobola kutambula nga tolina kyona ng'owula tegakina amaanyi kati ye afuna okuvuga mmotoka. Nali nvuga wa boda najja nampita mu maaso nga waliyo taxi endi mu maaso kati taxi yali endaze nti kati tusimbudde tugenda like we are on a highway naye we yalaba omuntu mu maaso ne stop kyokka nze ejjukira ndi following amabiga wa boda ate nazze n'akola ki kati namugatta kuli kuba yajja n'akuba kuli n'akola because the other stopped and what nga sisuubira for him to stop at that time naye nasanyala natya nenti era waliwo omusajja omusiraamu nanga madamu totya tolina buzibu bwonna naye motoka gistopinge nga nze alaba nkankana like because ate nga satta muntu. So supposing that thing had happened to ezo stories twate abantu zebavirako gamba ne pastor ono talina kyamanyi ku kufa kwa Richard week eyo namusengula namujjajja alapangise ezana namusembeza wano nakwata family abaana ne babajja ku somero ne babajja ku masomero kwegamba what were they planning balinga balina bibagattagata mukyalo Richard bamukwese. By the way, what happened afterwards? Ebyo byogambye mwasoma biki? Kakukwasa ddamu kuwulira nga bamwogerako. The woman, they never talk about him, not even the children. Tewali yamuddamu kumwogerako. Kati ezo stories ezo. Nenawulira nti bamuwadde emmotoka y'amagye tulabye. Emwerekera. Emmotoka ku crime scene bagiggyewo, emmotoka ebaddemu obuzibu. Twagenda okuddamu buli asimanyi eri naggulu simanyi eri gindi ate bagimuddiza nti ate n'owulira nga abakulu abamu mu poliisi nga bagamba nti baatugambye tetukola investigation yonna. So kakati so mu Uganda ne tubuuza mulimu abaana n'ebyana. So kati awo tugambira nti stories ezo zonna zeekulungulira okuva olwo. So that is where the Labisa thing comes in. Ebyaluwomu ebyakabaawo n'eyatta n'abatta bonna bali mu kkomera nejjo twabalabyeko they brought them to court. Boli yasobola n'okulaba ku muntu tewali wadde tracking wadde kamera wadde ki. So kakati awo nja kugamba nti wetugamba oli waga nti pastor ebyo bya Richard bye abimanyiiko oba byamulabisa tuba batuufu. So gavumenti
mu kino tekirimu politics ekyokumuma nambuli nogamba nti sebuli ali mu government nti abaddala directing nti gyalabamu beekulubeseza just because balina following kakati ne bagamba bano abantu engeri gye balina following ate ngene following tugyetaaga katumale gakola ki. Let's try to show that we are also kuside yaabwe. Nabadde mulabako mu church ng'aleesa topic ya follow figure oba akalabyeko mbo bani abamwagala bantu bangi bamugendedde nga baagala mbagobwe kali naawe ensonga yeni ensonga zaadi lwaki mbu follow figure amagala nti ayagala government kitegeeza naye ali muki mu government nti follow figure ayagala naye kyayagala akkiriza mu kyakkiririzaamu akkiriza mu government kati omuntu bw'ati aba amaze okulaga nti ali mu government tuba tusuubira ebintu okubanga bitambula bulungi nnyo naye banambule bamumya naye ndowooza bamumyira okuba egenda bayo omupiira wiiki ejja ku Friday. So what does it mean to say that amwagala lwakuba ali mu government eno? How many times has omanyi nti abantu bano omanyi social media abantu twerabira naye ate social media teyeerabira ate social media eno archives zibaayo ebintu bibaayo waliyo some people contradict themselves especially like that one Fulungu what aliwa Fuge Jude bamwita ki what is her name Fuge Jude Nakangubi. So sometimes I see her contradicting herself neneebuuza we exactly wagwa then waliyo akantu akabadde most recent ke yakola whereby I sat in my house and said and asked myself lwaki bannayuganda tetweyagaliza lwaki bannayuganda tetwagala kulaba bannaffe nga balina ettutumuwe nga they've become who they are today. Oyo mukazi when I was still a music promoter yayinanga tatu nyingi nnyo ku mubiri gwe kimmanyi ndowooza ne ya Bobi Wine kweri ku mubiri gwe and full figure yes that is what I remember manya gabagundiza gaali mangi nnyo ku mubiri gwe gwonna so when things turn up to be nti Bobi Wine has become who he is today ate n'okola gundi kubanga ekintu kye yayogera oba kwali kumachi oba dine I believe yakikola ali kumpewo n'ogamba poliisi ate nammwe temwankoledde bulungi olala mukubanga ku mutwe. How can you love to see nti omwana wa kale ne woba oli omuntu tomumanyi naye osabira otya omuntu bamukube nti we bakubirawo Bobi Wine gundi eyo whatever it was canister or whatever it was ekyo agamba poliisi namwe ate mwebale nnyo gwe mwakoze ne olala mukubanga ku mutwe. Really? And you call yourself a mother? And you think that this government will never change? You make such a statement? Tomorrow what happens? If the sasi erodi enyini libye ku mutwe gw'omwana wo nga bakubye oba kanisteyo n'ogenda n'osanga ewaka ng'ekubye omutwe gw'omwana wo gwanti obadde osabira bakube kyabula. Now Olisi is not a professional. No, even if not a professional. No, mukulu gundi omulaba yali professional nnyo era baazirwanako naye naye lumu yakola statement wetu naye bwe yafa baakola ki bannayuganda baakola ki abaana baagula bbiya abaana ne bakola ki era gavumenti neemanya nti abantu baali banyiivu ono jene yali ayina eriisa erimu ojjukira we yakola statement n'agamba we have the right to shoot and kill era nali wange neŋŋamba how I wish era saawa eyo nasaba essaala yali mbi neŋŋamba how I wish someone says police has a right to shoot and kill nosanga ng'essasi eryo libye mukyalawo oba mwana oba omuntu akuli okumpi ennyo like of feeling that pain eri family gye yali feelings nendoza olaba bwe yafa bannayuganda baakola ki they took to the social media oli naagula crate ya bia oli naagula tray ya naagula olusaniya lw'embizzi oli naakola kugamba everyone did kyali asobola not until government netandika n'okuthreatening abantu who came out to what to jubilate naye you a woman fe bamaama tuyina kwegamba omwana ne bw'ataba wonze okimanyi nti nsobola n'okuyimirira n'ensaza abaana nga si bange nga mbasanze baagala kusala kuba oba something n'ennyimirira ne mbasaza because I know the pain the mother went through to conceive emyezi omwenda we gituyisa and you know as a mother you're supposed to bringing up people together neto ina kubeera like you know how do you celebrate about someone's gundi nti bamukubya akangoni abamu ne bagamba bamukubya akantonto kati ne emotoka ya scratch nzoba what okimanyi tino report yakolebwa nga eyali speaker afudde kiteeberezebwa oba like 85% of the information oba report eyo eraga nti obuzibu bwonna obwaleetera Oulanyah okufa bwava ku kaniste yamukubwa mu 1999 ng'ali ku Makerere yes eya tear gas
nga beekalakaasa e Makerere. Mbadde ekyo saakiwulira. Report eyo gyesenga you should get like gundi eyo n'ogisomako okitegera kati bagamba nti eyo kanista wiiki y'emu eyo twalabye Pastor Robert Kayanja nga Pastor Bujingo nga basinkanye ku mmeeza y'emu fe abalokole paawo tuyimba akayimba labayo weekiri ekirungi abaganda okutuula wamu tulinga aloko opa Yesu kweyatuwa tulinga amafuta amalungi ag'omuwendo agakulu kutiranga kukirevu kyaloni twabadde kapeeka kapeeka waliyo ki wabaliyo omusomo omukolo gw'ebyebulimi koza ekapeeka eyo yali organized by who by the nasooka kulaba aba tiktokers nga be basooseeyo sali musale yenna nnyini kapeeka era yabitegeka bibeerayo buli mwaka nali nkigenzeemuko nange n'emyaka giyise bya bulimi ebagubanga mwoleso bya bulimi bya bulunzi bya biki ate abasumba bali bagenze kusaba anti ayita abantu ne babeerawo ku lunaku lwa exhibition eyo so kati bano be basumba obukosa abasubscribing to government era be bayita mu events za government. What do you mean abasubscribing? You mean others can't come? No, they subscribe in open. Bo balagira ddala nti bantu ba government. Nesuulirangako Musumba Kayanja ng'ayogera openly about Musumba Kayanja anti-corruption work yagikulemberamu yali ekkololo. Musumba Kayanja bino nebitwaddemu ebya COVID biki yabadde ng'agenda mu State House. By the way, Musumba Kayanja alina ekyamagero kyakola mu State House ndikikugamba ng'ozzeemu natusinkanye one on one. Nga sibya ku kamera alina ekyamagero alina endwadde gye yawonya mu State House eyo tomwamba yali kwani oba kwani naye nga alina endwadde gye yawonya yasaba Katonda nakkiriza so kyola ali darling nnyo ne bamulumba ne bamukola ki yasigala ate ye Musumba Kayanja abeera focused nnyo abamwogerako bangi naye asigala agenda maaso aye tali kuddiza ne woliba ofa oba oyagala tatera bikola ebyo byokuddiza kati gwe nawe yaddizaako yali overwhelmed ndowooza naye nande ngamba mbali njiri ku kino nti waliwo akatambi akatambula Pastor Bujingo nga bali ku meze ngojeka akameze mwala akatambi akatambula bewekekaawo oyo Pastor Kayanja namukwata ne Teddy nga ali ne Teddy yamutandika manyinga ali naked mbu bwe batembeta Teddy okumuwabira biki awa Teddy amaanyi bamutandikira ne kanisa n'ebirala omusajja yo tankubidanga na musimu kade tuliawo nga basirikajja abantu bekapeeka bakipanzi babatya ne bateeka ku tebo yemu negamba kanda be ne waliko omwe yali ku bunkenke omulala nga ye ali kade ko nani yali ku bunkenke gwe tewamulaba ng'atula tateredde nakugamba maaso kamera nga zikwata ye abambi nedda ekyamazima Bujingo yali tateredde Musumba Bujingo nga olabira ddala bambi nga laba bwe bamutuuziza awulira nga tajjaawo kwegamba omanyi kiba kibi nnyo era ekyo ekintu ekyo njagala ne gundi akirabireko gy'okoma okuwankula entalo ennyingi ennyo lumu tomanya you'd never know what tomorrow brings tamanyi yakyogeranga nti entalo zeyawakula tamanyi ani mutuufu amulwana webale nnyo kati ne Mutabani is the same thing right now because for him he thinks biki kwegamba avuma buli kiramu akola ki recently namulaba nga takinze Buganda bubi nnyo so kati we are on these people kati kwolwo ye ndoza yali tasuubiranga nako nti Mukama luliba olwo n'abateeka ku mmeeza emu ne Pastor Kayanja waliwo bwe twali mu campaign eziwedde Museveni n'ayita abapastors bonna ng'ayagala basinkana Soroti eyo story ninga agijjukira yes oba neetabaayo ne babagitaba what awalala baali babategekedde entambula nga yanyonyi bonna nga bagenda bapikinga ewantu wamu bonna balina okubeerawo bagende bamusinkane simanyi oliako ku ssente ezo saazirya naye that time nali ku KTV ze naziryako saazirya naye nali kuwa Bishop Kiganda era story Bishop ngenda nzimusabeko bazikyaliyo oba walyako bwali bwa mutwalo ayinza okuba yampa Bishop yampanga ssente saakulinga nga simanyi nti zizo naziryako nze Bishop yazituweerako bwe baavayo babawa program ey'okuleeta ku mpewo boogere ku project za gavumenti gavumenti zeekoze kati gwe we yakuyita yakugamba zino twazijja Soroti kyali open kyali kirabika
Chali kirabika. Tije bazijje. Kati mbuulira ekyokulinnya ennyonyi kyali kiti. Ekyokulinnya ennyonyi. Baali babatadde bavuga emmotoka zaabwe okuva ne Kampala batuuka oba Soroti. Kati president alina lonje eyo. Presidential lodge eri waffe ye Soroti. Kati baana ne baali balina okustopinga then balinnye ennyonyi eyo ndoza daba batwale ndoza ku flying school wali eri Soroti flying school. Abasinkane. Kakati ngate bonna abapasita bewalana bonna nga bobamanyi bapasita bo mu Kampala abamanyi. Pastor Serwadda, Pastor Kayanja, Pastor bonna tebakolagana nga bobamanyi bapasita. N'owokubiri yajja. Okubira tali kirasi ndalo utatambula nabo utabira nabo. Ne bano ate okubira na sente nyingi aswana okunyonyonyi ne yetu ne bano beko power za bana atenga sente bazina. Bayina naawe bana abasoma. Andi baza ne beko power za abakopi. Kati tugeze nti mwaliho ko Musumba Kayanja, Musumba Bujingo, Bishop Kiganda, Musumba Serwadda, ane mulala. Ne we Bugembe yagenda. Musumba Bugembe. Bonna abo bagenda. Nani omulala Musumba Namutebi. Abasumba bonna bamanyi abamanyi bagenda era bonna buli omu yavayo nekiteretebwa naye kati tabu we yajjira nga ennyonyi emwe etulemu Kayanja etulemu Bujingo etulemu Ssenyonga etulemu Kiganda ndowooza mubona bambi Bugembe nno kale yali ne Serwadda talina nnyo ntalo kozi yogo bavuma ekiwala tekikulukusa paka kubbina kakati mwabo Serwadda yabadde nga atambula ne kilini name. Mubonna nga yebali. Tebatira kumulumba nnyo. Naye bana kakati Bujingo olutalo ne Bishop teruna bakugwa. Ne Bishop. Lwaki ya. Ase Bujingo amala entalo naawe. Olimba. Bujingo ne nono okubiri omulala. Ssenyonga. Nalo teruna bakugwa. Olumanyi olu. Bujingo bwamala balumba Kayanja. Nalo olw'ebisega teruna bakugwa. Bujingo kale bwe zonna alinga zitandikayo omu. Bujingo. Kati batuuza mu nnyonyi okubatuusa Soroti. Yali tabu ya manyi. Organizer ndoza yagamba naye kiki kino. Era yo sitolo omwana ajimpa mulina yajimpa yali atambula ne Bishop Kiganda isere. I know. Nga bodyguard na nyumya secretary ajimpa story eyo. Abanga ye Emma Hotio ngena mas. Kakati akunyumiza alaba filimu. Lwaki yabakwata ka video mpola awo. Bali basajja bamanyi munna ate bayamba sirikali omanyi ne mundu omanyi. Ezo kwekanga. Nga gwegwe bayodde. Gwegwe bayodde ne bakasuka eri. Kubate walwe batuka. Naye yadaba filimu nganyumirwa kusaawe eyo. Walwe batuka bodyguard bonna ne baba stopping abantu. Ne basigalawo nga balina kumusinkana. One on one like yeah. Kati ndoza babayita mu kusitwa yeah. Bya sente gulawo butu yo tukuyire mko bayi wambuyi abasije bayita ne butu nga zijide gwe atwala emotoka entono goma nchi wadda nacho. Anyway kati mu kino kyabadde nga Bujingo okutula ku meze mu ne Kayanja tachiwutula ate mwana naye natukolera ka video nagamba kankate abatuzamu mambi yali takirotanga ko saina akwati namubuza mu ngalo ono ne was it really genuine greeting? Of course kisobola butabira genuine oba just kusanyusa mukolo kisobola butabira genuine nenga abantu abakulu tomala lutano obo ino utalo ku muntu ate tolulaga nnyo bwe banga shake hand omubuza ne just ne bikola ebya film ne sigalanga gwo omuwalanira muli kubanga era yamuwalanira muli bagamba ne gondi n'olutalo lwa gondi nabo babeeranga n'olutalo nenga morning show ojuliza tayinza kumanya nti bayina olutalo bana ko CBS abaze bayina olutalo amani bayina olutalo lwabwe nga lwa maanyi naye nga babera muchi Patrick abe n'omugenzi kato abo balina olutalo ate balina olutalo nga nodulwa gabo balulaganga balina ne kumpewo balulaganga walwe babeeranga ne walwe balina Sema Properties nga alangira nga abe ayogera Sema Properties gundi kato Mbroko yemu nayogera Jomai nakola mention ya Jomai kwegamba ngai tabazire mu dunia pacha sibula kwagaliza byonyagaliza bwino mulina neyo wai tunadamu okusinkana onyumizeeko ebya milioni 45 wali omukyala yabadde aweebwa milioni 45 ennaku ezo ne milioni 3 na biki eza Susan wali eboze Susan yateeka pastor at ransom iyo ni 45 yazagalira nyumba ina mayumba ne 45 zokka just 45 million akasente tewali atola naka Pentagon kabuze
n'aka Independence Night. Kale lwe tunaakomawo just get ready tugenda kubanga otandikira ku story. Byabaddewo ddo tomanyi pasa afuna ekisheshe. Mwe mwali mwakatimanyi. Naye ate ekyo kirala ene olugambo lunnuma tujja kubanga sika n'olulala. Kina nyashi kisheshe kikola biki kibula abantu. Mubeere bulungi bannange mbaagala nnyo ennamba yange erina oti 7825769 tusobola okunyumyamuko yes webanga tuli in an open place. Don't call me nti tunyumize walala wonna naye nkugamba subscribing achimbo updates commenting alekawo comment wonna tubeerawo era nja kubanga njifuna bulungi nnyo ne comment ne muno tika ku Uganda dollar I'll still get the comment and then nja kuba nkudda mukwano gwange mbeere bulungi. Okay, mwebale nnyo mwebale tuwabasaba kusubscribinga ku likinga no commentinga. Mwebale bye bye. Gwe jangu tandike mpya.